era tebasaanye kukwatibwa nsonyi okugamba nti tuli special. Nze nakula Mawokota nga buli maka galina buyonjo ya toilet ya fuuti 15 ate ng'omwana omuto myaka 2-3 ng'okimanyi nti okugyeyambisa ogijjako olubaawo olugibikkako ate olumala ogyeyambisa n'obikkako olubaawo olwo. Ku myaka 4-5 Abaganda mu mpisa zaffe n'enneeyisa bansomesa nti enswera togikkirizanga okugwa ku kazambi, enswera togikkirizanga okuva mu kinnya ekyo egwe ku mmere gy'olya. Kaakati nze bwe nsanga omuntu ng'aliiraawo ng'enswera awuuba mpuube bw'ati asobole okulya emmere n'agenda mu maaso n'alya, bwe ŋŋaana okulya ku mmere eyo ng'oŋŋamba nti neewulira era neetwala nti ndi special. Kaca y'abantu eraga amagezi ge balina mu kutaakiriza n'okukuuma obulamu bwabwe. N'olwekyo teri muntu ayinza kugamba nti obulamu bwo bukuume okusinziira ku kaca y'Omukalamojja, kuba birala ebintu bya njawulo. Era ensonga gye tugamba nti abantu badde ewaabwe beetegekera ebintu byabwe, kanjogere ku kigambo ky'ettaka. Nze ng'Omuganda ettaka ndirinako ensalo, kuba nziikamu bakadde bange, nziikamu ab'eŋŋanda, nange nze nnyini mmanya we ŋŋenda okuziikibwa. Naye bw'obanga ova mu kaca bwe balaba omuntu ng'agenda okukutuka ne batambula n'ensolo zaabwe ne bamulekera empisi ne zirya, teyeetaaga kubaako kakwate nnyo ku ttaka lyonna, kuba yatambula butambuzi ng'ensolo bwe zitambula. Kwegamba ogenda e Karamoja tosobola kugamba nti wano wange wali siwawo, nti wano ninawo boundary, teriyo. N'olwekyo ebintu bikwata mu ngeri ya njawulo okusinzira mu ngeri gye twesobozesa okubeerawo mu nsi muno ebaamu ebizibu. N'olwekyo okubeera special si musango, buli muntu ali special. Kakati kakuwa ekyokulabirako, ndi musajja mukulu naye senga omukyalo omugisa waŋŋamba nti siri musajja kuba siri musale, sinyiiga era siyomba, kubanga ye kaca y'emugamba nti oyo atayise mu mikolo gya mbalu taba musajja. N'enkikkiriza lwaki nkirwanyisa? Tulina okussa ekitiibwa mu kaca z'abantu abalala, ate bwe kiba ng'olyawo kyenyumirizaamu nga kyekimufuula omusajja, ddembe lye. Ndowooza kankomaawo. Dr. Gukiina ngenda kwongerayo abo ebibuuzo by'abantu babiri kubanga bali bangi nnyo, naye kankwongereyo abantu babiri osobole okunyula. Bwebale nnyo ssebo. Ng'owokubiri atereera akuba tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogw'ekibuuzo ki ekiremesezza Buganda okuva mu nnyangamweri nga tugaziya omulamwa gwaffe gwe twafuula moto kuno. Hello. Omukubi amayengo gakyamuyuuza naye tujja kukusaba Mukama waffe otugumiikirizeeko. Atukubidde tusanyusa okuwuliza nnyabo bassebo tuwulira amannya go nawanyuzi. Mukama wange nze Jjunju Kamala ssentebe w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. Mweyanzizza nnyo ssebo Jjunju Kamala mbanji njagala omuteeso nakuwulire alabika yaja takuwulira bulungi kubanga ebibuuzo byogenda omubuuza agala abe nga akuwulira. Dokita atuwulira bulungi? Dokita otuwulira ssebo? Nzudde nga dokita atuwulira bulungi.
mujja kutubeera abalungi abatuwuliriza katumale okutereezaamu katono. Dr. Kolisebo tugenda mu maaso. Bakubi musooke mulindeko mbalaba muli bangi nsobole okutereeza dokita nammwe nsobole okuba connectinga nsobole okubeera nti kubanga olw'okusaba kwabasinga obungi dokita oba oliawo tuyinza okumuzza olundi naye nga tujja kuwa omukisa abakubi nga babiri okusobola okujja okumubuuza ebibuuzo asobole kutangazaamu nga ye abaddewo ng'ebintu byonna bigenda mu maaso nga ye ali ku butaka e Buganda. Mu mulamwa gwaffe ogugamba kiki ekyalemeseza Obuganda okuva Muddubi Lyerimu. Dr. Sebo Koli kwendi Sebo Sebo ka waliwo agenda mukulu kamera ripoti kwendi Sebo Sebo buuza ebibuuzo byo amaze okutereeza amaloboozi Sebo. ye mukama wange ngenda kukola komenti zokka. Nkweyanziza nnyo okubanga otusobodde okuleetera dokita oyo. Dokita mwebaza nnyo olw'ebigambo bye byayogedde ebibadde eby'amakulu ennyo era nga bya muwendo nnyo. Komenti gye njagala okukola okusookera ddala bwe tuba nga ekizibu kyaffe kukola ku Buganda so si ku Uganda, nsaba twewale nnyo 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 mu nsonga za Buganda okuteekamu amagezi gaffe ne tupangapanga. Lwa nsonga nti Buganda obutafaanana Uganda, Buganda yo ntonde butonzi, Mukama Katonda yagitonda ebiterawo engeri yayo gyetambulamu, engeri gyetambulamu bwe butonde bwayo. Obutonde obwo oluusi bwe tuyita obuwangwa. Nolwekyo entambula ya Buganda nteekateeka ya Mukama Katonda. Naye tukkirize ekintu kimu nti Mukama Katonda kyateeseteese toyinza kiteekamu magezi go. Nolwekyo twewalye ddala 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 okupangapanga mu nsonga za Buganda. Kuba kati nga ekibadde mu ddiiro nga twogera ku Katikkiro ne baminisita, naye Katikkiro ono getwogerako ali kumpi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka. Kakati bwe tunatandika okupangapanga n'ebintu ebikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka ebimuli okuggwa bityo ng'ebimuli ewala tunakola tutya? Tukitegeere ebintu bino simanyi bya baminisita, simanyi byaki, nga bwolaba kulanga eyo bwefaanana eyo nteekateeka y'Abazungu. Ate bagiteekateeka nga bo bwe bagifunamu. Kyoboolaba nti emirembe gyonna ku bakabaka bano abazze Chwa, Bamuteesa, Baami, Bulange ebadde ekizibu kya Buganda. Ekifuula ekizibu kya Buganda okubeera nti nno omuzungu yagitupangira n'agiteekawo naffe tugikkiriza. Kakati tolina ngeri gy'osobola kukola ku nsonga za Buganda ng'opangapanga.
ate Buganda tusobola kugizzaawo nga buli bwe tugamba Buganda twagala tugizzeewo okuzzaawo kitegeeza tulina ekintu kye tumanyi ekyavaawo kakati Buganda obanga ojja kugizzaawo toyinza gizzaawo ngaatopangapanga mu bintu ekyo nkikomezaawo mukama wange komenti endala gye njagala okukola eya conference egenda okubeera mu Septemba. Nze neeraliikirira nnyo conference eno Abaganda gye bakulembedde okuteekateeka bwe babeera nga bajja gigendamu nga bagenze kumanyira eyo kye banaakolera Buganda kineeraliikiriza nnyo.